Mujebaleko bantu baffe mwena abeekuumidde ku channel yaffe emanyikiddwa nga LN256 era nga mbagamba mugende maaso n'okutwegattako. Ky'olina okukola subscribinga, likinga, sharinga ojja kuba nga oli ku mulamwa. Olunaku olwaleero nzize nate nga bulijjo mpitibwa Sande nkuleetedde ebika by'emmotoka nga za gavumenti era nga emmotoka zino ekikulu kye nkuleetedde number plate zaazo era nga ngenda kukulaga tuzaawula ddi era tumanya ddi nti enumber plate bweti ya gavumenti naye nga gavumenti sekita bweti era nga abantu abasinga nkimanyi mubadde mufuna okubuzaabuzibwa era nga temwanguyirwa kuzaawula olw'ennamba zaazo nga temumanyi meaning yazo oba kye zitegeeza. Naye olunaku olwaleero mu video yaffe eno njagala weetegereze bulungi ne number plate zaazo then tumanyi ne number plate amakulu gaazo. Era emmoloka eri mu kifo kyaffe ekisooka tugenda tutandikira ku A mpaka ku Z. Naye mu video yaffe eno esooka tugenda kuva ku A tukome ku L, then video enaddako tujja kuva ku M tusembeyo mpaka ku Z. Emmoloka eri ku A eya Ministry of Agriculture eno nga ya gavumenti yaffe wano mu Uganda era emmoloka eno ministry ebeera ekola ku agriculture tuba tutegeeza ebyobulimi, animal industry and fisheries, ebyobulimi, okulunda n'ebyennyanja. Awo muba mukitegedde bulungi. Kasita olaba emmotoka ng'eriko E ng'erina ennyukuta ezisooka wali neni n'esembyayo E nga eri mu red ebeera ya Ministry of Agriculture, Animal Industry ne Fisheries. Emmotoka eri mu kifo kyaffe ekyokubiri ebeera ne leeta B era ng'emmotoka eno bw'ogiraba ng'erina number plate esembyayo B era ng'eri mu red ebeera ya Electoral Commission oba Human Rights Commission. Emmotoka eyo emmotoka eri mu kifo kyaffe ekyokusatu ebeera ne leeta C era emmotoka eno muganda wange mu mmotoka zonna emmotoka gy'olina okuwa ekitiibwa era emmotoka eno weebanga etaddeko sayireni oba alamu giviire nga bw'okiwulira, giviire ddala ogiwa akabanga. Emmotoka eno eri ku leeta C ebeera ya Office of the President of Uganda oba ebeera ya State House of Uganda. Muganda wange emmotoka eno mu mmotoka zonna n'endala zonna ziwa ekitiibwa naye ate eno yo yanjawulo erina orders zaayo kw'ebeera etambulira era yo olina ogiweereza ekkubo nga bwe kiba kisobose era nga bwe kyetaagisa. Emmotoka eri mu kifo kyaffe ekyokuna ebeerako ereeta eya D. Emmotoka eno ebeera ya Ministry of Defence and Veteran Affairs. Emmotoka eri mu kifo kyaffe ekyokutaano ebeera ne leeta E oba ebeera esembyayo leeta E. Eno emmotoka ebeera ya Ministry of Education and Sports, ya byamizannyo n'ebyenjigiriza wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Emmotoka eri mu kifo kyaffe ekyomukaaga era ng'eno emmotoka ebeera eriko F emmoloka ya Ministry of Finance, Planning and Economic Development ebeera ne leeta F nga yasembayo era ebeera mu kkala mmyufu. Emmoloka zino kkala zaabwe n'amapuleti zaabwe zibeera mu kkala mmyufu ezisinga. Emmotoka endala eri mu kifo kyaffe ekyomusanvu ebeerako leeta G era nga emmoloka eno bw'oba ogirabye ebeera ya Ministry of Internal Affairs. Emmotoka eri mu kifo kyaffe ekyomunaana ebeera estrokinga H era nga ebeera mu kkala mmyufu. Emmotoka eno kasita ogiraba ng'eriko n'amapuleti ya kkala mmyufu ng'estrokinga H ebeera ya Parliament of Uganda oba Office of the Auditor General ebeerako H. Then enamba eri mu kifo kyaffe ekyomwenda ebeera estrokinga I. Eno ebeera Ministry of East African Community Affairs era nga mumanyi kye kitegeeza. Ministry of East African Community Affairs ebeera nga estrokinga I era ng'ebeera mu kala ya red. Then enamba eri mu kifo kyaffe eky'ekkumi y'emmotoka estrokinga leeta J era eno emmotoka kasita ogiraba ng'estrokinga leeta J ebeera Ministry of Judiciary and Constitutional Affairs. Emmotoka eri mu kifo kyaffe eky'ekkumi n'ekimu y'emmotoka estrokinga leeta K era emmotoka eno naye oba ogirabye ng'erina number plate ya red estrokinga leeta K ebeera ya Ministry of Energy and Mineral Development.
Emmotoka yaffe esembyeyo mu vidiyo yaffe eno y'olunaku lwaleero y'emmotoka eri mu kifo ekye-12 oba ekye-12 era ng'emmotoka eno ebeera esituukinga leeta L. Bw'oba ogirabye ng'esituukinga leeta L ng'eri mu red colour, number plate eyo ng'eri mu red colour, manya nti emmotoka yaffe eyo ebeera ya Ministry of Lands, Housing and Urban Development. Ezo z'emmotoka zaffe 12 zensoose okukuleeterako. Gwe yeetaaga okumanya eziddako jangu mu vidiyo yaffe ey'okubiri era ojja kuba ng'oziraba. Emmotoka za gavumenti n'ennamba ze zisituukinga era ne kye zitegeeza zeezo. Mwebale nnyo, mwebale kubeera ku channel yaffe eno emanyikiddwa nga LN era nga tubasaba mugende maaso n'okulaba, mugende maaso n'okusubscribinga, mugende maaso n'okutwegattako gwe ali eyo ng'obadde tonnatwegattako naye nga vidiyo zaffe oziraba. Twegatteko kubanga ebirungi byonna n'okumanya bitandikira wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.